ebigenda maaso mu nsi obiraba oba obissaako ebirowoozo entalo musisi kawumpuli tolowooza nti birina kye biranga okimanyi nti bayibuli yalagula dda ku buli kintu ekigenda maaso wansi w'enjuba program manya ebiro teweetaaga kugisubwa tuula tuyige omulungi mukwana tulaba ku 3ABN kantolo omukisa guno kubuuzaako mulinnya egganzi lya mukama waffe Yesu Kristo naye nkubuuza nti wasuze otya osiibye otya obulamu buli butya mukama yeebale kukuuma mukwano yeebale kukulabirira weebale gy'otussaako engalo mikwano gyange mmwe abayinza okuba nga muyita mu kulumizibwa okw'engeri ez'enjawulo omanye ennaku zino okulumizibwa kwa njawulo gy'osanga oli ng'ali ku ndiri ate omulala omusange ng'amabanja ge gamuleetedde obulumi ku mutima stress nayo yafuuka ndwadde yalobajjukiza alina omugugu ogw'engeri yonna Yesu Kristo afaayo gy'oli yagamba nti mujje gye ndi mumwe n'abakooye era abazitowereddwa nange n'abawummuza kale nno nsaba mukwano oyongere okusembera Kristo mu kiseera kino kuba agamba nti buli ajja gye ndi siri mugoba n'akatono kwaniriza mu bunnabbi obw'essuubi wano mu program manya ebiro nange Yonasaani Matovu obunnabbi obw'essuubi tulina lesoni ez'enjawulo z'oteetaaga kusubwa bw'onaaba ozijjuzza emabega ojja kuba ostandinga chance oba omukisa ogw'okwewangulira kye tusa Amazing Facts Bible School Diploma ku bwereere ebyokuyiga weebiri ebya bayibuli eno bakise a love that transforms okwagala okukyusa obulamu so nga tulinawo n'ebyokuyiga ebirala byenzeemu nga mbategeezaako like abafumbo temusuba ekyokuyiga kino keys for a happy marriage keys for a happy marriage angel messages from outer space right on time case closed the US in Bible prophecy eggwanga lya America mu bunnabbi bwa bayibuli olimanyi wandyagadde okulimanya ojja kuba obizuula ng'ofunye lesoni zino tosubwa maaso awo tulina ebyokuyiga by'olina okutegeerako ebyamagero eby'ensangi zino bivaawa ebyamagero eby'ensangi zino bivaawa ate maaso awo tulabe n'ekibi ekitasonyibwa sakiririgo ekibi ekyo ekitasonyibwa kyekiriwa kubba kutta kutemula kibi ekitasonyibwa kyekiriwa kujjamu lubuto tujja kuba tuzuula ebisingawo ate mwattu tugitosubwa n'obulamu bw'eggulu buliba butya ekyo kijja okuba ekyokuyiga ekiggalawo obunnabbi obw'essuubi part 1 katuwombeke tuweeyo okusaba nga tutandika Katonda omuyinza w'ebintu byonna ampaayo obulamu bwange gy'oli mu kiseera kino nensaba okkiriza omwoyo omutukuvu ansobozese okunnyonnyola obubaka buno butegeerekeko eri mikwano nga bali mu kubulaba nsaba mukama okkirize ompe amaanyi ag'enjawulo ompe amagezi ekisa kyo ku lulimi lwange okusobola okuleeta emirembe ku mitima gy'abantu abagenda owulira obubaka buno ate n'okwongera otuuka ku bwetaavu bw'emitima gyabwe n'ekisinga obukulu ffenna amazima gano ge tugenda okuyiga mu kugagoberera nga tufuula ab'eddembe mu linnya erya Yesu Kristo mukama waffe amiina weewaawo ekyokuyiga kyaffe kyenze nga mbategeezaako kiriko omutwe gamba nti embalaasi za setaani enneekukumi embalaasi za setaani enneekukumi Satan's Trojan horses embalaasi za setaani enneekukumi zino nga tugenda ozitunuulira njala okkirize mukwano soke nkuwe ku sitoole emu ku ezo ezikyasinze okukwata abantu omu babiro okusinziira ku basajja abayonaani balina olugero lwabwe olugero luno nga lugenda bwe ruti abasajja abayonaani bayagala okuwamba ekibuga ekiyitibwa Troy ekyali ekyoku mazzi naye ne kibalemerera emyaka 10 nga bagezaako kizingiza naye ng'ebintu biganye bagenda okulaba ebintu bino nga ebiganye abasajja bano myaka 12 balemeddwa okutuuka mu nzigi z'ekibuga oba bbugwe w'ekibuga bamumenye ne beefuula be bawangudde ne bagenda ne bafunayo n'ekibumbe n'ekibajje eky'embalaasi nga bagibajjeza bulungi ne bagiteeka ku mazzi ne bagamba basseba ab'e Troyi eno tugibawadde
mwebale nnyo mwebalire ddala okutuwangula nnyabula tuzze tukuba banyi naye mmwe mannaye mwatusukkako ekirabo ekyobuwanguzi nti mutuwangudde kiikyo kati omu ku basipaayi bambega ababuyonaani yali mu kibuga kiri eky'e Troy n'alyoka atemyako ku basajja bano abajaasi b'omu Troy nti bannaye ekintu tukiggyeyo basajja bakituwadde tubawangudde. Abajaasi abamu ab'e Troy tebaayagala kwanguwa kubakira nsonga eno kubanga balowooza oba kayinza okuba akatego naye oluvannyuma ne basalawo ne beetikka ekibumbe kino ekibajje kino eky'abasajja abayonaani kye baali babawadde ne bakiyingiza ekibuga. Kumbe mu kibajje kino munda baali bakukumyemu abajaasi abayonaani nyabula nga banoonya bulijjo bwe bayinza okuyingira munda. Era ebyafaayo biraga ebya sitoole eno nti omusajja ono yali mbega mu kiro bwe yazuukuka ng'abikkula nga aggulawo kibajje kino eky'embalaasi ng'akukunulayo basajja be bali abayonaani nga batandika kuba kibuga bamenyaamenya ekibuga nga bakyokya bwe batyo bakiwangula ekibuga ekyo eky'abasajja ab'e Troy. Era okuva olwo ne wajja enjogera eyo nti engeri gy'osobola okuwangulamu omulabe ng'oyise mu mankwetu oba mu ngeri ya nkukutu kwegamba n'obanga amuyise manju yafuuka njogera ey'embalaasi enneekukumi. So mukwano gwange tuli mu kwebuuza ekibuuzo, waliwo embalaasi enneekukumi sitaani z'akozesa okwagala okuleeta omulabe waffe ensi mu bulamu bwaffe oba mu maka gaffe? Omanye ensi ye mulabe waffe. Era bw'osoma Bayibuli mu kitabo kya Yokaana ekisooka essula 2:15 lugamba temwagalanga nsi newankubadde ebiri mu nsi. Omuntu yenna bw'ayagala ensi okwagala kwa kitaffe tekuba mu ye. Ekibuuzo ne kijja nga kigamba oyagala Yesu oba oyagala nsi? Very important question. Do I love Jesus or I love the world? Manya eri mu nsi yaffe y'Abakristaayo tutera okuyimba oluyimba olugamba nti take the world and give me Jesus. Twala ensi nze ompe Yesu. Kale ekibuuzo kiri nti mukwano tuze nga tuyiga ffenna obunnabbi buno obw'essuubi naye mu by'ozooyiga kiki? Oyagala Yesu oba oyagala nsi? Okusinziira ku Yesu Kristo ekyamazima mu bwino gwatulaga bw'oba omwagala ate ensi ojja gikyawa. Kuba Bayibuli egamba nti obanga munjagala munaagonderanga ebiragiro byange oba munaakwatanga ebiragiro byange. Mu Yokaana essula 14:15 ekibuuzo ne kijja nga kigamba why do we then love Jesus? Lwaki twagala Yesu? Tumwagala kubanga twagala kukola ndagaano nti kale katutandike butandisi mukwano. Why do we love Jesus? Bayibuli etubikkulira mu kitabo kya Yokaana essula 4:19 ebbaluwa ya Yokaana esooka nti ffe twagala kubanga ye yasooka okutwagala ffe. Yesu ye yasooka okutwagala ffe. Omukwano ogwo twagulabira ludda wa? Bayibuli eraga bulungi nnyo ng'omukwano ogwo twagulabira ku musaalaba e Gologoosa. Yesu bwe yawaayo byonna ku lwaffe ku lw'obulokozi bwaffe. Ekimu ku byewuunyisa nti Yesu ate ye bye yaleka byonna byali birungi. Talina kibi n'ekimu ky'oga nti kino kiyeerekeriza. All he left was good. Eggulu lye yaleka amatiribona n'ajja ku nsi eno kwe tuli. Embeera yonna gye yayitamu, obugubi bwe yayitamu for us. Kyokka teweesanga ffe kyatusaba okuleka nakyo si kirungi gye tuli. By the way, okusinza ku Bayibuli tosobola kugoberera Kristo nga tewaliwo okwerekereza. Tosobola. Ku lwaki? Bw'osoma Luka essula 9:3 Yesu agamba nti n'abagamba bonna nti omuntu bw'ayagala okungoberera yeefiirize yekka yeetikkenga omusaalaba gwe buli lunaku angoberere. Kubanga ne Yesu yeetikka omusaalaba, ne Yesu yafa ku musaalaba. Era olaba nti bw'otunulira okwagala kuno okwa Kristo, okwagala naawe kutandika omeruka mu mutima gwo n'otandika okuba ng'osikirizibwa okubanga naawe Kristo ono omwagala.
kale agamba nti bw'obanga naawe otandise okwagala okunjagala bino wammanga birina okubaawo omuntu bw'ayagala okungoberera yeefiirize yekka yeetikkenga omusaalaba gwe buli lunaku angoberere. Yesu kikyali mu kulaga? Ali mu kulaga nti there are some things mu bulamu. Let me illustrate this way. Twali ekyokulabirako nze kabiriza empoomera ŋŋambye twali ekyokulabirako sirya mbizzi era sirigirya naye nkuwa kyakulabirako nti empoomera. Naye ate Bayibuli nga yeegamba tolina kulya mbizzi, oba Baleevi sula 11 olunyolo 7 lugamba nti newankubadde ng'eyawula ekinuulo n'ekigere ekyaseemu naye tezza bwenkulumu, eyo si nnongoofu gye muli, which is okay. Naye ate nze appetite yange ŋŋamba etya nti munnange wandigenze wali ku poko joint n'ogulayo akabirizi n'olya. Kati olaba nti Katonda agamba oluuyi olumu, nze ŋŋamba oluuyi olala. Okwagala kwa Katonda kwolekera gindi, okwagala kwange kwolekera gindi. So you can see there comes a cross, omusaalaba. Ku lwaki? Gwe olina ky'oyagala ne Katonda alina ky'ayagala. Ky'oyagala tekissa kimu ne Katonda ky'ayagala. Kati ogwo gwe bayita omusaalaba. Kati Yesu agamba atya nti bw'oba waakungoberera kkiriza weetikka omusaalaba gwo buli lunaku ongoberere. Akozi nkimanyi nnyo abakristaayo bangi nnyo abaagala obeera mu kanisa oba madiini agataliimu kwerekereza, naye ekituufu kiri nti bw'obanga omaliridde okugoberera Yesu Kristo n'omutima gwo gwonna tojja kisanga mu buzibu. Ku lwaki? Kristo yennyini nnyini yeerekereza, yawaayo buli kimu omuli n'obulamu bwe bwennyini nnyini okusobola okutulokola. Era naffe bwe tuba nga tumaze otegeera kino ojja kulaba nga tekituzibuwalira okusobola okwerekereza. Weewaawo tiganye gwayinza okubaawo ebyo ebikaluba, naye ate tujja bisanga nga ssanyu bwe tunabangudde. Tetujja bana excuses, wabula tujja kubanga tunoonya ngeri yonna esoboka mu maanyi agava gy'ali ag'ekisa kye okutambulira mu kwagala kwe. Era Yesu yagamba mu Luka essula 14 olunyolo lwa 33 nti kale bwe kityo buli muntu yenna ku mmwe ateefirizenga byonna by'ali nabyo, ateefirizenga byonna by'ali nabyo, taayinzenga kuba muyigirizwa wange. Okulaga ki? Enti tuteekeddwa okuba nga tuli beetegefu okwefiiriza buli kimu okusobola okugoberera Yesu Kristo. Giyinza okuba emikwano, ziyinza okuba eŋŋanda, ziyinza okuba ssente, kwegamba buyinza okuba obugagga, guyinza okuba omulimu, ayinza okuba nga boosi, ayinza okuba nga nakkanisa, ayinza okuba nga whatever stands between you and Christ, you must be willing to give it up. Kyonna ekiyimirira wakati wo n'okuba nga obulamu bw'omubujjuvu wandibadde obukwasiza Kristo. Bayibuli etuyigiriza tulina okubeera abeetegefu okulaba nga ekyo tuwanika. Kyova olaba mbuuza ekibuuzo, wayinza okubaayo ekintu mu bulamu bwo mukwano ng'ekyo ky'okimanyi kikyali wakati wo ne Kristo, nga kikyakulemeseza okubanga owaayo obulamu bw'omubujjuvu eri Yesu Kristo. There could be something. Omanyi nga bwe mbadde nakakutegeezako mu mabega kaawo, many Christians want religions where there is no sacrifice, there is no restriction. Naye kankutegeeza eddiini omutaliimu bukwakulizo, eddiini omutaliimu kwerekereza ebeera ng'obufumbo omutali mateeka. By the way, that's not bufumbo, it's not marriage, that's just living together. Kujja kubeera kawamu awo katulabe for anyway oba binaakola. Naye obufumbo bwennyini nnyini bulimu okwerekereza. Buli omu aleka byali ayagala, ebyali bimunyumira, nakkaanya nti bino bye bijja okutubeezaawo mu bufumbo. It's a contract. Era singa obufumbo abantu baali babuyingira nga temuli mateeka, yandibaddemu ku contract ezikyasinza okubeeramu ennaku. Naye nkuba akafaananyi wali mu church ng'omusajja, omugole omusajja n'omugole omukazi bayimiridde, omunaddiini ng'ali mu kubalayiza, n'amugamba gundi yo si yatabyettisse, onaalekanga abakazi abalala bonna. Laba bannange okwerekereza okwo. N'omukyala ne bamugamba nti perusi kikazi ki, onaalekanga abasajja abalala bonna. Ne balyoka bafuuka
omuntu omu nga biri byonna babirese naye lwaki basigala basimayiringa newankubadde nga waliwo obukwakulizo buno bwonna? It's because of love. Okwagala kwe kuli ku mitima gyabwe. Era kankutegeeze obufumbo obukyasinza okubeeramu ennaku bwe bufumbo ng'omusajja n'omukazi tebakyayagalana, ng'omukwano tegukyali wakati waabwe, obuvumbo bufuuse ennaku njereere. When there is no more love between each other, ennaku enjereere yebegguse. And there are so many Christians olwaleero bambi nabo nga bali mu nnaku, bagezaako okugoberera Yesu, bagezaako okugoberera ebiragiro bye, naye ng'ate ye tebamwagala. So they are nolabira ddala nga miserable Christians, where are they? Be bano ayagala okugoberera Yesu bye yalagira, ayagala okuwa ekitundu ky'ekkumi, ayagala okulaba nga musajja wattu aleka kafeyini, ayagala okulaba nga ava ku majaani, ayagala okulaba nga ava ku mwenge, ayagala okulaba nga agezaako okukola ebyo Yesu bye yayogera, ayagala okuwa ekimu eky'ekkumi, ayagala ogenda ku kyaki, naye ate omukwano eri Kristo talina. N'omusanga nga ebintu bino bimufuukidde omugugu. They are do's and don'ts. Why? There is no love. Ate nga kituufu koba nga tewali kwagala. That's what happens. Naye bw'oba oyagala Yesu Kristo, ekibuzo tekibeera ku kino nze kiki njagala. Ku kigambo ojja kuba onoonya kintu, what best can I do to show that I love Jesus? Bw'oba oyagala Yesu Kristo onoonya buli keetaagisa okukola okulaba ng'olaga omukwano gwe eri Kristo. By the way, omukwano gwolesebwa nnyo mu buntu obutono. Ojja kuba olwanirira kulaba nga ne mu buntu obutono obwo olaga omukwano gwe eri Yesu Kristo. Yesu yava agamba atya? Obanga munjagala munaagonderanga ebiragiro byange. It will be pleasing to you. Okola ebiragiro bya Katonda ebya Yesu Kristo okubiteeka mu nkola oba okubitambuliramu. When you love Jesus. Naye bw'oba toyagala Yesu Kristo, bijja kuzibuwalira, bijja kwetamwa, ojja byetamwa. Tandike n'okulaba ng'obukristaayo ekyamazima mugugu gwennyini gukulemesa okweyagala. And there are many Christians around the world abatambula ng'obulamu bwabwe bujjudde ennyiike, nga yenna ne bw'omulaba mu butuufu aziifu agenda kuziika, so ng'ate agamba nti agenda mu Yerusaalemi ekijja. Kulwaki? Agezaako okukwata ebiragiro naye ate omutima teguli wamu ne Kristo. I think ekintu ekyo njagadde tukinyweze, kuba Bayibuli egamba eri mu Yokaana ekisooka essula 3:22 tukwata ebiragiro bye era tukola ebisiimibwa mu maaso ge. And a true Christian is seeking how he can please Jesus. Tanoonya ye kyayagala, wabula anoonya ekyo ekigenda okusiimibwa mu maaso ga Kristo, ekinaasanyusa Kristo, ye kyekimu kye yeenyumirizaamu. Owa Zabbuli esooka kyava agamba nti amateeka ga Mukama ge gamusanyusa, era mwalowooleza emisana n'ekiro. Kwegamba ajaguza mu mutima gwe okuba nti etteeka lya Katonda liri ku mutima gwe, era yeenyumiriza mu kukola okwagala kwa Katonda kuno. Is seeking to please Jesus. Tanoonya kwesanyusa, anoonya kusanyusa Kristo. Ku lwaki? Alina okwagala kwa Kristo. Era kyova olaba nti omukristaayo ow'amazima ajja kubikola Bayibuli nga kikyanoonyaamu. Anoonya okulaba ebyo ebisanyusa Kristo bye biriwa. Really, ekimu ku byenyongedde okuzuula, toyinza kwagala nsi mu kiseera kye kimu ng'oyagala Kristo. Era ojja kwagala ensi okyawe Kristo, oba ogenda kwagala Yesu Kristo okyawe ensi. These two toyinza kubitabika. Bayibuli ekiraga bulungi nnyo mu Yokaana ekisooka essula 2:15-17 atulaba mukwano njala weetegereza ennyiriri zino. You can't love Jesus at the same time loving the world. Ne Yesu yennyini yagamba toyinza kuweereza bakama babiri, either ogenda kukyawa omu oyagala omulala, oba oyagala omu okyawa omulala. Toyinza kuweereza Katonda ne mamona, ate mamona ali ludda wa mu nsi. Bantu banoonya akawogo. Kiki ngamba? Tosobola kwagala Kristo mu kiseera kye kimu ng'oyagala n'ensi. Era Bayibuli egamba bweti mu Yokaana ekisooka essula 2:15 temwagalanga nsi newankubadde ebiri mu nsi.
omuntu yenna bw'ayagala ensi okwagala kwa kitaffe tekuba mu ye. What does the Bible here teach? Bible kiki wano kyeri mu kuyigiriza? Bible eri mu kutulaga nti omuntu bw'abanga amaliridde ayagala ensi, then Katonda atola abamukyaye. Era ayongerako n'agamba nti kubanga buli ekiri mu nsi byebiriwa ali mu kutuwa olukalala lwabyo, okwegomba kw'omubiri n'okwegomba kw'amaaso n'okwegulumiza kw'obulamu okutaliimu tebiva eri kitaffe naye biva eri ensi. Era ensi eggwaawo n'okwegomba kwayo, naye akola Katonda by'ayagala abeerera emirembe egitaggwaawo. Kati bino sitaani abimanyi, y'ensonga lwaki akozesa embalaasi ze enneekukumi okulaba nga alina engeri gy'akuumira ensi mu bulamu bwaffe. Tuwere nga we still have affections for the world, nga tukyalinamu muli okwagala ensi. Biki byakozesa? Bayibuli ebitunokoledde bibadde 3, naye nga sinaba kubituukako. Ensi eyogerwako wano yeeriwa? When we talk about the world, what do we mean? Tutegeeza ki? Twogera ku bintu ebyo ebikolebwa nga mwattu bituwa essanyu naffe, kwegamba nga naawe obyenyumirizaamu, naye nga ng'omukristaayo okimanyi tewandibikoze, tewandibyenyumirizaamu. You know? Ku lwaki? Bayibuli egamba mu Yakobo essula 4 olunyiriri olwokuna, mmwe abakazi ab'ensi temumanyi ng'omukwano gw'ensi bwe bulabe bwa Katonda? Kale omuntu yenna bw'ayagala okubeera mukwano gw'ensi yeefuula mulabe wa Katonda. In other words, there are things we do, there are things we keep in our houses, ebintu bye tukumira mu mayumba gaffe, oba olya bye tutambuliramu, bye twambala, mu ngeri ez'enjawulo nga bwe tugenda okulaba wano mu bufunze. Naye ng'ebintu ebyo biri mu kuumira nsi mu bulamu bwaffe. Kati Bayibuli egambye bw'oyagala okubeera mukwano gw'ensi ate oba weefudde mulabe wa Katonda. Ku lwaki tosobola kwagala nsi at the same time ng'oyagala Katonda? Kati Bayibuli kyetuva tukomawo wano twetegereza embalaasi za sitaani enneekukumi zino 3 z'akozesa okulaba nga akuumira ensi omulabe waffe ate mu bulamu bwaffe. You know, nga nawe tokimanyi, you don't realize, naye nga through the keeping of such things in your house oba mu bulamu bwo, sitaani akimanyi okwagala kwo tekuli ne Katonda, kuli mu nsi. Byebiriwa? Twabisomye edda wano. Kubanga buli ekiri mu nsi, okwegomba kw'omubiri kye kisooka, n'okwegomba kw'amaaso kye kyokubiri, n'okwegulumiza kw'obulamu okutaliimu tebiva eri kitaffe naye biva eri ensi. These are the 3 of them. Katubyetegereze wano: okwegomba kw'omubiri, okwegomba kw'amaaso, okwegulumiza kw'obulamu. Kasooka twetegereze kituyita okwegomba kw'omubiri. Okwegomba kw'omubiri kiki? What does it mean? Kubanga wano tulabawo sight, kwegomba kw'amaaso, tulabawo okwegomba kw'omubiri, kuyinza okutwalira mwonnaawe okuwulira, n'okwegulumiza kw'obulamu. Gamba things we smell, we taste, you know, preferences tulina ez'enjawulo ezituleetera okuba nga twewulirawo, tweraba waawo. Kati njala tugende mpola mpola wano mukwano, twetegereze bwe twogera kwegomba kw'omubiri bintu kyawe ebyogerwako. It's more especially the music. Omubiri kyekiguwoomera naddala ku matu, kyekiguwoomera. Nze kankwe ekyokulabirako ekya music. Olwaleero eriyo abantu bangi abalina music gwe bawulira, ng'ekyamazima music oyo mugenda maaso n'okumuwulira bali cut off from the love for Jesus. Kati nga music ono wa rock and roll, abasajja bamumanyi obulungi, abamukyeza bamutegeera bulungi nnyo rock and roll, ali 99 ku 100 ku kabawala. It's full of immorality. Music oyo. So nga mwattu ekimu ku byewuunyisa nti ono music y'omu abakristaayo ojja kubasanga nga nabo bamunyumirwa. Kiki ekiri awo? Kwegomba kwa mubiri. Era wano omuwandiisi omu bamuyita Dr. Neil Nedley bw'aba ayogera ku music ono agamba nti abawuliza rock music kyangu nnyo okukozesa ebidagaladagala n'okwetaba mu kukabawala okusukiridde. Gwe teweewuunya lwaki? Ddala ddala ennaku zino kukabawala kweyongedde nnyo. Abawuliriza ebidongo ebisindogoma kyangu nnyo okulowooza ku kyokwetta.
nawulira nako ate ekyamazima nga waliyo n'abagendeyo ne baatula nga bayenze naye nga buzibu bwavuddewa baasuze mu biduula. Lwaki music ono aleetera abantu okwangu okukabawala oba okwenyigira mu bukaba ekisukkiridde. Tuli ku mbalaasi za setaani enneekukumi. Kwaya emu eyali eyimba rock ow'eddiini yabuuzibwa engeri gyekozesebwa ekika kya music ono kubo omanyi ono rock music oba rock and roll takoma kubeera eri mu nsi naye ne mbakristaayo alina engeri gy'agenze nga yeekiikamu ekidongo kino nga kibawoomera. Omuvubuka yaddamu ng'agamba nti atuleetera okukabawala okufaananako ekika ekirala kyonna ekya rock. Twewuunya lwaki abavubuka baffe ennaku zino baggume. Twewuunya lwaki abavubuka baffe ennaku zino ogezaako okubabulira ebyeddiini naye nga tebabitegeera era tebibanyumira. It's because of the content of music they consume. Music gwe bawulira. Kati abasajja nga bano ba Beatles amatu ennyimba zaabwe ze wandirabye ng'ate tezaali nga z'amaanyi nnyo naye bakugamba ba Beatles nti music ffe asobolera ddala okukyankalanya obusimu obw'omubiri, emize emibi n'aleeta eggume era n'obuyeekera. So nga yali mild omugeraageranye ne music ow'olwaleero. Waliwo wano omusajja rock star David Boy yagamba nti rock music abadde era akyali music wa stan. Doesn't matter which form, oba either it is Christian oba it is secular, as long as it's rock behind. Manyi kati bintu tugenze tubi Christianizing. Nolira nga lyagamba Christian rock, contemporary music, gospel music. Naye ng'ekidongo ekiri wansi eyo kiri mu kusiikuula ki fitina okuva eri sitaani asembere bulungi asembeze ensi ye mu bulamu bwo. Sajja omu yagenda n'agamba nti ffe ate abandigenze mu bbaala katugenda bugenzi mu kyaki. Kyetwandibadde tukyereza mu bbaala tukyereza mu kyaki. Kidongo kye twandinoonyeza eri kati lwaki tuneekwasa ki? Tuneekwasa ki? Ekidongo kye twali twagala mu bbaala kati ne mu kyaki mwe kiri. Twali tuzinira eri mu bbaala ne tukeesa obudde kati tusobola n'okukeeseza obudde mu kyaki. Simanyi oba ogezaako ofuna mu kyeŋŋamba mukwano gwange. Omuwandiisi omu ayitibwa Dr. Juanita McLean bwe yali awandiika mu katabo ke Demon Possession and Music agamba nti emidigido oba enneggunda emidigido gye gimu gino gikozesebwa mu buli emu ku ddiini ssatu eriwa eya Africa n'eya music wa India ne mu rock music ne mu music akozesebwa mu nkuŋŋaana z'abawonyesa okukkiriza bano bannaffe. Era agamba nti Katonda dayimooni ajja buli lwayitibwa yenna akozesa emidigido gino. Let me explain this. Buli bwe tuteekako ka music kano wammanga. Music ekika kino onaggundo ow'emidigido ow'ebisindogomo oyo ow'ebiggundo oyo ne bw'oba ebigambo by'oyimba nga bigambo bisuuta Yesu ow'ekitiibwa omulokozi agulumizibwe ng'atenderezebwe ng'ennaku zonna naye nga wansi ekidongo ekiriyo kino ekisindogoma. Omuwandiisi ono Dr. Juanita McLean omukeekufu music agamba nti buli lw'okuba ne bwe muba ku mbaga yammwe ne bwe mubeera muli mu kkanisa dayimooni eri ejja. Lwaki? In history it is shown nti music eyo gye yatandikira because atandikira e Babuloni ne wano mu Africa nawo twamulina amazina ag'enjawulo agakyezebwanga. Wuuyo tugenze eri mu India ate tuvudde India tugenze mu South America wano mu America ate America eno mu US ekidongo kino kyava luddawa kibayingiramu okuva ate wano mu baali bajje mu Africa nga basleves. That's when bwe kitandika okubayingiramu. Kati si kyendi mu kugamba enti ekidongo kino buli lwokikuba ne bw'oba ebigambo ng'otendereza Katonda azonga zokuba ekidongo ekyo. Bali abaakitandika baali bali mu kuyita zidayimooni, baali mu kuyita balubaale bajje babalinnye ku mitwe abakongozi nga balina okulinnyibwako naye nga basooka kukola kikuba kuba ngoma kukuba kidongo kino. La
olaba ensi yonna eri ku bunkenke buli kintu kitabuse abange kikye tuliko. Kati ekidongo kino wherever bwe kikubibwa dayimoni enejja oba mutegedde oba temutegedde yeebezze ku lwaki oba ogiyise. Teweewuunya nnyo nti obakubira eŋŋoma oyinza okulaba olinga dayimoni emulinnyeeko. Naddala abo batera okuzirumbibwa. I've ever seen it myself. Kale nno kikyentegeeza mu bufunze nti music ono tulina okumugenda empola. Tulina okumugenda empola. Era omuwandiisi ono Maclean agamba nti ddala Katonda dayimoni ajja ku mikolo egy'okusinza n'okuweereza. Ekidongo kya dayimoni bwe kizannyibwa mu rock music w'ekikristaayo newankubadde abantu abaliwo tebakimanya nti bayita dayimoni, eriyo obukakafu obunywevu nti Katonda dayimoni eno ejja. Here is Maclean, omutendeke mu music oba omukenkufu mu music. Era olw'obutuufu bwa kino omuwandiisi Ellen G. White mu katabo ke Maranatha Mukama amuwa okwolesebwa ng'agamba search music ajja kuyingira n'abakristaayo. Ku peegi 234 agamba nti ebintu byonnyonnyodde okusinziira mu kwolesebwa Mukama ndaze nti byakubaawo ng'ekiseera ky'ekisa tekinnaggwako. Buli kintu kya bugwagwa kiryeyoleka. Walibaawo okuleekaanira waggulu n'eŋŋoma, music n'okuzina. Ate nga kituufu endowooza z'abantu za kutabulatabula ku sseeri obuteesigika kukola kusalawo kutuufu. Kyokka kino kijja kuyitibwa okukka kwa Mwoyo Mutukuvu. Oli agambe nti omusajja genze n'ateekamu awo n'empulira nga nze nanga kwegamba akamusic kagende ne kanyingira omubiri nga siyinza kusigala wansi we mbadde ntudde. Let me read further. Agamba bw'ati Mwoyo Mutukuvu teyeebikkulira mu ngeri ng'ezo mu kuleekaana bwe kutyo. Kino kibangibwawo setaani okubikkirira enkola ze ez'ekikujjukujju, okumala ensa mu birongoofu, ebyesimbu, eby'ekitiibwa, amazima amalongoofu ag'ekiseera kino. Era agamba nti ekidongo ekireekaana kireeta entunnunsi ku busimu bw'omubiri, kyonoona. Ekidongo ekireekaana kireeta entunnunsi ku busimu bw'omubiri, kyonoona ekikolebwa ekirungi ekyandibadde omukisa. Amaanyi g'ababaka ba sitaani nga gatabuddwamu ebireekaana n'ekidongo ku bijaguzo oba zi kanivo. Kino kyokka abantu bakiyita okukola kwa Mwoyo Mutukuvu. Unfortunately. So olaba n'ennabbi yabiragulako. Era abakristaayo tulina okwegendereza music kigwe tuwuliriza. Music kyakunyumira bw'obanga oli mu kunyumira music w'ebidongo bino ebisindogoma. Ekiseera kituuse okwegerera Mukama akuyambe okole enkyukakyuka. Ate nze nkubuulira sooka osalewo nti nze nkomye wano. Then kati Katonda amaanyi ge gasobole okukolera mu gwe kuba bw'oba tonnasalawo ate that becomes another challenge. Naye nga tuli mu kulaga ono music ekika ekyo teyeesigika. Kubanga ne mu Daniel essula 3 kimanyi bulungi nnyo ng'ekidongo kye kyakulemberamu okusinza ekifaananyi. Abantu ne basinza. Sitegeeza nti bannange tuve ku music. Of course eriyo music omulungi. Naye music gwe tuli mu kuvaako ye music ow'ebisindogoma. Oyo ye tulina okumwesonyiwa n'emidigidde egyo gyonna. Aliwo abatera okubuuza nti ate okuzina. Ekintu ekiseefu kye kiriwa? Anything, ekintu kyonna mukwano ky'omanyi nga Yesu Kristo singa muli baakukikola mwenna mulujjudde tekyandisobose. Kyesonyiwe. Yesu Kristo tetulina bwe tumusomako ng'akyeza. Tetulina musomako ng'anyeenya gaali benjole. Era bwe tugamba Bayibuli ng'egamba nti obanga muli obanga munya mukole ebitonde olw'okuweesa Katonda ekitiibwa. Tolina nabo okiraba ekyo. It's just reasoning. Okuzina ate Kabaka Dawudi yazina naye era mwamanya ebyaddirira engoye ze ne ziwenjuka. Kale nno n'ekyokuzina ekyo. Si kyekimu ku bintu by'olaba mu Kristaayo bye yandibadde nga yettanira. Naye Bayibuli etuwa n'omutindo. Omutindo guli ludda wa? Kati
twesalirewo okusinziira ku lunyiriri luno Abafilipi essula 4 olw'omunaana lugamba ebisigaddeyo abooluganda eby'amazima byonna ebisaanira ekitiibwa byonna eby'obutuukirivu byonna ebirongoofu byonna ebyagalibwa byonna ebisiimibwa byonna obanga waliwo obulungi era obanga waliwo ettendo ebyo mubirowoozenga. Ebyo bye mulowooza bibanga bya mazima nga bya kitiibwa byoleka obutuukirivu bwa Kristo birongoofu byagalibwa Kristo bisiimibwa Kristo nga birimu obulungi bwa Kristo obanga mulimu ettendo obw'okutendereza Kristo ebyo mbanga mulowoozangako. Music wo aba atuukana n'omutindo guno ogw'Abafilipi essula 4 olw'omunaana. Yes, then that's it. Naye bw'aba ali mu biri emidigido gye nkugambyeko oyo kyalisingako n'otamuwulirira ddala. Osajja magana nti Kristo bw'abanga bw'ayingira mu nnyumba yo music gobadde owuliza oyagala omuggyeko then manya omuggyireko ddala. Kolaba nga akonkona bw'ati ani ajja oyo Kristo jjako music musajja oyo omanya towulira ku lwaki olwedde oli mu kwegaana Kristo. Naye ng'oggyeko okwegomba kw'omubiri ate waliwo kye tuyita okwegomba kw'amaaso. Kubanga Bayibuli yatugambye dda nti kubanga buli ekiri mu nsi okwegomba kw'omubiri, but listen to this one, n'okwegomba kw'amaaso. Okwegomba kw'amaaso ebintu bye tuli bye tutunuulira. Omanyi principle enkulu gye tulina obutabirabira egamba mu kutunula tukyusibwa, by beholding we are changed. Ekyo tukisanga eri mu Bakolinso ekyokubiri essula 3 olunyolo 18 lulaga bulungi nnyo nti ekintu gy'okoma okitunuulira kikukyusa n'ebintu ebyo byali tebikunyumira bisobola okunyumira just because of continual exposure to them. N'okukkiriza kwo ne kutandika osereba n'otandika n'ogamba naye no I can't live without this kind of thing. Kati ng'obuzannyo buno abantu batera okuloberako awala n'obasanga nga bali ku buseegu nga ye bw'aba tabulabye talina mirembe. Era mbadde neetegereza wano okusinziira ku basajja aba Dr. Nabamita Dolph Zellman owa Indiana University agamba nti obulabe bw'ebifaananyi by'obuseegu buzuuliddwa nnyo nnyini ddala okusinga okukomonta sigareti n'amawuggwe. Can you imagine it's more dangerous to watch pornography than taking a cigarette? How is it dangerous? Don't try it. Because wowe oyagala ozuule by experience oyinza okuwunzika nga obulamu bwo bugenze. Era gwe abadde alaba ebifaananyi eby'obuseegu Mukama akusaasidde. Buno obubaka bugenda kuyambako to readdress the issue. Mbagambye mu kutunula kutukyusibwa eri mu ggwanga erya America ku myaka 16 ebikolwa ebikambwe oba violent acts abaakabeetabamu tebakka wansi wa mitwalo 2. So nga ku myaka 18 abavubuka abeetabye mu butemu bali eyo mitwalo 5. Naye nga kiva ku ki firimu zino ze balaba eza action pact gundi yamulinya omugere. Fact research alaga nti 80% of sexual relationships on TV are outside marriage. Kuje kusangira ddala nga abantu abukwenyi benyigira mu bukaba. Kati abantu bongera kulaba bintu bino. Ebirowoozo nga bikyuka. Ndaba ne gundi ku TV akola bwati ate abantu kwegamba ebintu bino babifulidde ddala their education their model. So nga bwerabizi nti Bayibuli egamba mu Zabbuli eya 11 olunyolo 2 n'olwokusatu nti n'atambuliranga n'amagezi mu kkubo ettuukirivu n'atambuliranga mu nnyumba yange n'omutima ogutuukiridde owenjule amaaso gange galemenga okulaba ebitaliimu era onzuukize mu makubo go. Twetaaga bannange okuteeka okubeera abeegendereza ku biki bye tulaba. Kutudaawo n'otula n'olaba bulabi TV. Bano bankwata remote mu ngalo sigita. Kitegeeza nti tosobola kulaba TV. Alisi laba Christian programs. Laba ku bintu ebinakuyamba okugasa okutwala mu maaso. Ate tumalirako obudde bungi ku televisi eno. Ku lwaki research alaga n'okulaga by the way nti ensome statement eno
Research alaga nti buli ssaawa emalibwa mu maaso ga terefayina buli lunaku ereeta obulabe bwa bitundu 11 ku 10 obw'okufa okutatuuse okuva mu byonna ebireeta okufa, era n'ebitundu 18 ebyobulabe ebitundu 18 ku 10 ebyobulabe obw'okufa endwadde z'omutima okunoonyereza okujja kuzuula. Can you imagine? Here is the truth. Mulaya yandigambye here is the naked truth. Mu kugenda mu maaso n'okuwaakinga n'obeera awo nga kwegamba gwe onyumirwa nnyo okubeera buli kadde ku TV. It can shorten your life. Kitemako obulamu bwe, era Bayibuli egamba nti lwaki osukkirira okuba omusiru gwe, lwaki mukwano gwange okufa nga ekiseera kyo tekinnatuuka. Mubuulize Essula 7 Olunyolo 17 lukiraga bulungi nnyo. So okubeera mu kweyongera okubeera ku TV buli kadde, you are shortening your life span. Ennaku zo ezakugerera osobola zituukako amangu, kivula nzija kuwa solution. Kintu ky'oba okola eno Trajan horse, embalaasi eno enneekukumi yeekukumye mu makaago, sitaani gy'aleese mu makaago ng'ayagala okulaba nga akuumira ensi mu bulamu bwo, okwagala eri Kristo kubeerenga kwa kiboggwe. Do you know what you should do? Genda oyase. Bonnange ate baba temusobola kukkaanya mu maka ng'oyo ekyo kyejjako. Yesu yagamba kisingako genda n'eriiso limu mu ggulu okusinga ogenda n'amaaso 2 mu geyeena, kisingako ogenda n'omukono gumu mu ggulu okusinga ogenda n'emikono 2 mu geyeena. Ate ng'ekituufu kiri nti the introduction of digitalization has brought to the declension of spirituality among Christians because of my following views z'embalaze, the ebiro views. Agenda oyongera onoonyereza, since the digitalization of Africa, many Christians have declined in their spirituality. Obudde bwe bamalanga nga babikola Bible, kati babumala babikola ki televisa. Usanga basanga nga bali mu kabbinkano badduka kuva ku mirimu badduke basanga obuzannyo. Neebaza Mukama tyaleese obubaka obwo okwongera okuzibula amaaso. Katugende ku mbalaasi esembayo ate tubeere nga tuwunzika. Embalaasi esembayo yeriwa okwegulumiza kw'obulamu. Okwegulumiza kw'obulamu, kubanga buli ekiri mu nsi, okwegomba kw'omubiri n'okwegomba kw'amaaso n'okwegulumiza kw'obulamu okutaliimu, tebiva eri kitaffe naye biva eri ensi. Biva eri ensi, tebiva eri kitaffe wabula mu nsi. Awo ayogera ku ki? Malala. Kwerabawo banandaba batya? Banalaba batya endabika kwegamba how am I going to look? You know, malala. Maaso gali kuye. Ekyasula sitaani ekyasula Lucifer okuva mu ggulu tekyali kirala, gaali malala. Era tetusobola kuvuunuka malala okuggyako ng'obulamu bwaffe muwojjovu tubukwasiza Yesu Kristo. Lwaki? Yesu Kristo is the opposite of what the devil, of what Lucifer. Ekyasula Lucifer, ate Yesu is opposite of it. Kulwaki? Yesu agamba nti muyigire ku nze, ndi muwombeefu mutima. Bw'osomera mu Bafilipi essula 2 lugamba nti mmwe mubeerengamu okulowooza kuli era okwali mu Kristo Yesu. Kulowooza ki? Wadde yali Katonda naye yakkakkana ne yeggyako ekitiibwa kye n'afuuka omuntu. And muntu ki? Not a prince. Naye n'afuuka omuntu owa wansi ennyo gwe twandiise ekyolwaleero omuddu, omuweereza. Kikigambo ekiragawo. So he came down to that extent. Otulaga ki? Nti even as Christians we should copy from him. Naye ng'omaze okulira ebyo kankutegeeze, waliwo emu ku ngeri sitaani gy'akuumidde ensi mu ffe ng'asiikuula mu ffe kye tuyita the pride of life, okwegulumiza kw'obulamu. By the way, bino abasajja ababuulizi b'enjiri edda baabyogerangako, naye ennaku zino mwattu bigenze bikendeera. You rarely find ababyogerako. Kati wano kitundu kye tuli mu kutundira kya malala. Tera okubuuza ennyo abantu, is it because abantu bambala nga tebambadde kwewunda cosmetics jewelry bino ebyamalidaadi by'okwewunda n'okwemetta yenna n'omusangira ddala nga alina leeya 3 bwe batabikola tebanyuma? Lwaki tebanyuma? Let me tell you lwaki tebanyuma. Be balaba ku TV babatendeka nti bw'oyambala mu ngeri etali eno tonyuma. Ekirala,
omusingi oguli eyo wansi kwe bazimbira si musingi gwa Kristo wabula musingi gwa malala. It's pride. Era ekyo kankyogere nga tunabagenda wala ensonga lwaki ojasanga omwana muwala nga kimuzibuwalira okujja cosmetics oba lipstick oba gundi stick oyo ku njala ku mimwa ku maaso n'omusanga nga bimuzibuwalira okujjako oba ku matu oba ebigere nga yenna yemetameta. It's because of pride. Malala. Oyasanga n'abasajja nga nabo bangi nnyo si bakazi bokka. Kasajja bayambala ebintu by'okwewunda tenubasanga babitera ddala na mu nnyindo. Kibale singa nange lumu mbadde nzizeeko wano nga ntaddeko bwenti mu nnyindo nga nzize kubule simanyi munanga atolaba wandibadde olowooza. Naye what am I trying to show you? All these things are there because of pride. Banandaba batya kyova olabayo Bayibuli ku nsonga eno teri silent etuwa omulamwa oba omutindo omukristaayo kwe yanditambulidde ekuwenyirira ez'enjawulo neekuwa wano olubereberye 35 olwokubiri tuuka ku lwokuna kuva 33 olwokuna otuuka ku lwomukaaga Koseya essula 2 olw'ekumina Isaaya essula 3 olunyiriri olw'ekumina otuuka ku lwabiri mu olumu Timoseewo ekisooka essula 2 olw'omwenda ne Peetero ekisooka essula 3 olunyiriri olw'okusatu n'olwokuna. Kati nze kampiikingeko olwa lubereberye. Lubereberye agamba atya? Lubereberye 35 olunyiriri olwokubiri okutuuka ku lwokuna Yakobo n'alyoka agamba ab'omu nnyumba ye n'abo abaali naye nti mujjewo bakatonda abalala abali mu mmwe mwetukuze muwanyise ebyambalo byammwe. By the way, this is very principle mu bukristaayo. Omukristaayo ng'ogenda ogobera Yesu, there is a need ey'okwerekereza engera bwe twatandise sacrifice. Biki by'osacrificinga? Weetegereze wano. Tugolokoke twambuke Beseri nange ndizimbire ekyoto eri Mukama Katonda eyanziramu ku lunaku olw'okweraliikirira kwange era yabanga nange mu kkubo lye natambulirangamu ne bawa Yakobo bakatonda abalala. They are giving up. This is surrender. What do you surrender? Bonna abaali mu mukono gwabwe n'empeta ezaali mu matu gaabwe. Yakobo n'abikweka wansi w'omwera ogwali mu Sekemu. Era mukwano gwange omukristaayo obanga obadde okyayina mu matu empeta oba zibadde mu nnyindo oba obadde osiiga njala oba obadde weemitta kwegamba wena newekubako ka cosmetics wano ku mimwa kwegamba munange olabikeko bulungi neweeyiwako kisirireeya nga tetukyakutegeera nti oba yeggwe bulungi. Ebyo byonna obadde obikola mukwano oba olyawo mbutamanya. But I want to tell you something. Bayibuli eri clear nti olw'okwagala eri Kristo bino tubyerekereza bano bakatonda balala. Yesu yagati mbanga na bakatonda balala wendi nze ndi muwombeefu omuteefu. Olina okulabikira mu kitiibwa Kristo kyeyakwasa. You don't need to use artificial tools to make you beautiful. God has made you naturally beautiful. You are you. You are not any other person. Don't decline God's image in you. Ekitiibwa kya Katonda ekiri mu ggwe tatokibikka. Tokibikka na cosmetics. Ekitiibwa kya Katonda ekiri ku ggwe ate tutandika kifumita amatu ge yakuwa amalungi ate otandika gafumita ate emimwa otandika okugisiisiriza ogisiiga gundi oyo omutegedde. Enjala zo ennungi Mukama ze yakuwa ddala. No. So ebintu bino ebyokwewunda is one of the things bitwetaaga okubanga twesonyiwa. Era ye Isaaya bw'aba abyako agamba bw'ati. Era Mukama nate yayogera nti kubanga abawala ba Sayuuni balina amalala nabagambye eddagano malala. Abakristaayo mikwano gyange bwe tuze tuyiga obunnabbi bw'essuubi amalala galina okukoma. Era batambula nga balalambaza ensingo nga balina amaaso ag'obukaba. Katwongere okusoma. Mukama kyalifa alwaza ebikampa obwezinge bw'emitwe gy'abawala ba Sayuuni. Mukama n'abikkula ku nsonyi zaabwe. Mwattu olabira ddala abantu abambala bu minisikaati nga basonyiwadde nga bajjudde ensonyi ng'omulabira ddala ennyambala gy'ayambadde eswaza n'omugana ne gundi walowoozeza ku wayambala nga by'onaayambala nga biswaza aga nti kunakola Mukama alijjako obuyonjo bw'amasamba gaabwe n'obucupa obwakaloosa bulosoni n'ensiriba. Osanga bino gundi byesibye mu bulago binekeresi n'ebiringa ebyo. Ayongerako naga nti n'empeta n'empeta ez'omu nnyindo
awo lituuka awali ebyakaloosalooso ne walibawo kivundu ate mwatu waliwo ebizigo zirotion ng'oli agyesiiga n'oyagala okugamba nti bannange kanneekweke naye nga mukwano gono kale kaŋŋume olw'ekisa ky'omukama ŋŋumire wano tunyumye naye nga bimuwunyisa kati agamba nti ebyakaloosa bino walibawo kivundu ate namwe abamu mubimanyi ebyo bwe bityo katweyongereyo ono bwino ajja kutuyamba kutufuula baddembe bugwagwa bwennyininyini buno Isaaya 4 olwokuna lulaga bulungi nnyo nti waliwo ate n'obugwagwa buno obusukka kale bwetunulira omukazi nga Yezeberi bwe yayambalanga Yezeberi mu ndagaano enkadde Bassekabaka ekyokubisula 9:3 lulaga bulungi nnyo nti all of these cosmetics bintu biva mu bakaafiiri tufula batutera nnyo obuuza ekibuuzo nti obulungi bwaffe buve ku byetwenaanika oba mu Kristo oba munda nga Kristo ali ku mutima. The true beauty of a Christian is not by byeyeteekako, it springs from the heart. Kristo wabanga ali mugwe, you will be beautiful. Ojja kuba mwana muwala mulungi, ensi ejja kussaamu ekitiibwa, ensi ejja kwesiga. Ne bw'ona agamba mbu omale kumala kwewundawunda ogoberera basita b'oku TV b'otamanyi na destiny zaabwe gye zoolekedde. Banjogere ne ku bana katono nnyo abambala ebigambo bino bye tuyita empeta. Wa Bayibuli egambye mu Timoseewo 2 akisooka essula 2:9 nti bwe batyo n'abakazi beeyonjenga mu byambalo ebisaana n'okukwatibwa ensonyi n'okwegendereza, si mu kulanganga enviiri ne zaabu oba luulu oba engoye ez'omuwendo omungi. Kyenkanawo ekitali ne Katonda. Twala ekyokulabirako kati nga empeta. Bigwawo. Nze kankutegeeza empeta gye zaava. Si debatinga ku nsonga eno, abantu bangi nnyo balina ensonga zaabwe ze bawa, naye empeta zaavaawa. Okusinza ku Catholic Cardinal John Henry Newman agamba bw'ati enkozesa ya ziyeekaalu ez'empongo eri abatukuvu ab'enjawulo, obubaane, emisubbaawa, amazzi amatukuvu, ebitambiro, empeta mu bufumbo, okukyukira ebuvanjuba, ebifaananyi byonna bisibuka mu bukaafiiri era birongoosebwa kukkirizibwa mu ekereziya. These are not things Christians were used to. Era gwe oba oyagala munange kuuma mukyalawo, vojja okuteekawo empeta mufunire embwa gy'onaamukuumisa. But of course kyengamba kyekimufunze nga tuwunzika nti omukristaayo yandinoonyeza ekisanyusa Yesu kyekiriwa. What is most pleasing to Jesus? Bwe batyo n'abakazi beeyonjenga mu byambalo ebisaana, ne bw'oba onoonya kwambala ngoye oyambala ezo ezisaana, because in the beginning Katonda yali atwambaza ekitiibwa kye. Adamu ne Kaawa naye bwe baalya ku muti ogwabaganibwa ekitiibwa ekyo ne kibavaako. Bayibuli etuuka noga nti amaaso gaabwe ne bombi ne gazibuka ne bategeera nga bali bwereere, ne batunga amalagala g'emiti ne beekolera ebyokwambala. Waliyo abaagala okwekolera ebyokwambala ebyabwe, buwepulooni, buminisikaati. Ate buno tebuleetedde basajja kwonoona woowe. Matayo 5:28 lugamba nti atunulira omukazi okumwegomba ajja kuba amwenzeeko. Naye abakazi abamu be baleetera abasajja okwenda. By the way they dress, obugoye obubatippa. But omukristaayo yandiyambadde atya? Kiteeteeyi kye kyandinyumidde omukristaayo. Ngamba ekinyumira Kristo. Kye kiteeteeyi nga tekiraga mabeere kwegamba kibika bulungi ekifuba, ate nga tekikutte, ate nga kika wansi bulungi nnyo nti ne bw'otuula kisobola okusigala nga kisukka amaviivi. Bw'eba sikaati ng'esobola okusigala ng'esukka bulungi amaviivi ng'eri en at least in between ng'eri wakati w'okugulu. That's the way. Sikugamba kwambala nga ate bagundi abo. Ngamba abasista. Kyokka n'abasajja gye bali abalina okweddako. Kubanga Bayibuli egamba mu kyamateeka essula 22:5-11 toyambalanga kya mukazi ng'oli musajja. Ng'omusajja omukazi nawe toyambala kya musajja kubanga oli mukazi. Oba ekyefaananyiriza asoma mwategeere. Oyo bwino gwe njagadde okutegeeza mukwano ku embalaasi za setaani enneekukumi. Sooka yakwegomba kw'omubiri, okwegomba kw'amaaso kuba byolaba bikyusa n'obwongo bwo busobola okunafuwa singa osigala obiraba. Okwegulumiza kw'obulamu ago malala, teri ngeri gy'osobola kuwangulamu malala okuggyako ng'okkiriza Kristo atule mu bulamu bwo. Okwagala kwe kukyusa lifestyle yo
ne mu nnyambala yo ng'oyolekera ddala nti weegomba karakita ya Kristo. Ebyo bigenda okuyambako okwewala embalaasi za setaani zino eziyinza okwekukuma mu bulamu bwo. Musiki tukole enkyukakyuka, bye tulaba tukole enkyukakyuka, n'engeri gye tweyisa okwegulumiza kw'obulamu tukole enkyukakyuka. Kristo mwetegefu okakasa nti atusitula okuva ku ddaala erimu atuuse ku mutindo gw'ayagala. That is bwe tunaba tumukwasiza obulamu bwaffe. Teweerabira mukwano nga tuwunzika nti nammwe muli ggwanga ddonde, bakabona ba kabaka kika kitukuvu, bantu banvuma, mulyoke mubuulirenga ebirungi by'oyo yabayita okuva mu kizikiza okuyingira mu kutangaala kw'ekitalo. Mu kutangaala kwe okw'ekitalo. Tuli Bakristaayo, tuli ggwanga ddonde. Kristo yatugula n'omusaayi gwe ogwayika e Gologoosa. Era nkimanyi nga Kristo bwe yali ku musaalaba yatutunuulira n'amanya nti bwe tunaafuna obubaka buno the standard will change, nga tunuulira Yesu yekka omukulu w'okukkiriza kwaffe era omutuukiriza waakwo, oyo olw'essanyu lyateekebwa mu maaso ge yagumiikiriza omusaalaba ng'anyooma ensonyi n'atuula ku mukono ogwa ddyo ogw'entebe ya Katonda. Yesu yategeera nti ojja kwetikka omusaalaba gwo. Yamanya nti obubaka buno mukwano bwonna abutegeera ojja kumalirira ku lw'ekisa kye ky'ajja okukwasa otambulire mu kwagala kwe. Oyinza okuba nga mu bubaka buno olina w'olabye nga naawe olina omusaalaba, njala okuguwa amaanyi mukwano nti weetikka omusaalaba ogwo, kubanga ne Kristo mwetegefu ogukwetikkirako. Ku lw'okwagala kw'olina eri Kristo kakukuwalirize okwetikka omusaalaba gwonna gw'olina mu bulamu. Guyinza okuba nga gwa lotioni, cosmetics, jewelry n'ebiringa ebyo. Guyinza okuba nga gwa kusamalirira ku TV ng'oli mu kulaba bizanyozanyo na firimu n'ebiringa ebyo. Guyinza okuba nga gwa music ow'ebidongo bino ebisindogoma. I wanna tell you friend, sigumanyi omusaalaba gwo, naye Kristo mwetegefu okuyambako weetikka omusaalaba ogwo ng'omugoberera. Kale no mukwano gwange nva nkusaba onneegatteko, tuwombeke tusabe nti Kristo atusobozese okwetikka omusaalaba gwaffe. Katonda omuyinza w'ebintu byonna, kabaka w'abakabaka, kitaffe atagwa, tukwebaza olw'omutindo gw'otukwasiza ng'Abakristaayo otulina okulwanirira okutuukako. Omutindo gw'amateeka ago 10 ogwoleka okwagala gy'oli n'okwagala bantu bannaffe. Tulabye mu ngeri enjawulo empisa Mukama ez'Ekikristaayo mwe tusobola okutambulira. Empisa ezinaagulumiza erinnya n'ensi n'emanya nga tuli babaka bo. Tulabye Mukama mu ngeri enjawulo nti waliwo ebintu by'oyagala twesonyiwe olw'okwewala ensi, wadde tuli mu nsi ne tubeere nga tetuli ba nsi. Nsaba Mukama otuyambe, mikwano gyange abali abawulidde obubaka buno, obaleetemu enkyukakyuka n'okudda obujja okw'amazima, beeyongere okwenyumiriza mu kisa kya Kristo n'okwagala kwe nga bakyawa ensi n'okwagala obutuukirivu. Tweyanza Mukama kuba yanukudde okusaba kuno mu linnya lya Yesu Mukama waffe. Amiina. Weewaawo. Ebigenda maaso mu nsi obiraba oba obissaako ebirowoozo, entalo, musisi, kawumpuli, tolowooza nti birina kye biranga. Okimanyi nti Bayibuli yalagula dda ku buli kintu ekigenda maaso wansi w'enjuba. Program Manya ebiro teweetaaga kugisubwa.